Lutamaguzi Kasembyeyo gwe tuli naye mubaka wa Nakaseke ensonga etulese twogera ku mutemu yabadde agala okutemula Kyagulanyi n'abatemu ab'enjawulo bwe bazze bakwata ku kamera ku ntambi ez'enjawulo nga baagala okutuusa obulabe ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Lutamaguzi agamba tugenda kuzina amazina nga tufulumya gavumenti ya Mwami Museveni bagezeeko n'akamu n'akettondo beejinga ku bulamu bwa Kyagulanyi bajja kakasa Red Sea lwaki bagiyita Red Sea ennyanja emyufu ey'omusaayi lwaki bagiyita ennyanja emyufu ey'omusaayi bajja kirabako wano mu ggwanga Uganda. Kansoke nkulage omubaka zaake kansoke nkwe omubaka Lutamaguzi Post Makula abikugambe. Nina essanyu n'ennyiike essanyu erindi ku mutima nti abatemu tutandise by identifying fellow countrymen Ugandans. Let there not be any person in Uganda who may think of killing, murdering His Excellency Robert Kyagulanyi. You will know why the Red Sea is called the Red Sea. Why the Red Sea was named the Red Sea. Tufiiriddwa abantu baffe bangi ab'omugaso abazze batemulwa mu ngeri y'ekina science group z'abasajja bano abatemu. Abeefuula mbu bo they are trained to kill Ugandans mysterious n'obuyaayi. Bwe muba mwagala okumanya lwaki Red Sea bagita Red Sea mugezeeko mutemule Kyagulanyi. You will know why you exist. Eggwanga lyaffe Uganda litemuliddwako abantu bangi abazze bafa mu ngeri y'ekiyaaye. Obutwa, abattiddwa obutwa, abattiddwa mu accident, abakubiddwa amasasi. Naye bwe mulowooza zino emboozi zammwe nti mujja kubeerangawo ku musaayi gw'abantu baffe. Kyagulanyi is not a common man. Ne bwe muddukira mu America, ne bwe muddukira Rwanda, ne bwe muddukira Congo, nga mumaze okumutta, kiyinza okututwalira ne bwe giba myaka 5 mu bulamu bwaffe nga tubayigga mwenna. Ne bannammwe ababa basigaddewo mu nsi yaffe Uganda, they cannot survive. Therefore warn you. We warn you. Tumanyi nti muzze mutemula abantu bangi, mubayigga ne mutemula bannansi ne basigala nga beewunise ng'ebiwojjolo, mutemula bannansi ne basigala nga beewunise nga ebiyenje. Their try and murder Kyagulanyi. Their try and murder His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. We know nti programu zaatuddemu nnyingi sinontoone Uganda nti gye mutunuulidde region zino okweddiza Rwanda, okweddiza Congo, okweddiza Central African Republic, okweddiza Somalia, okweddiza ebitundutundu Burundi, bino byonna ebitundutundu ebitwetoolodde. But they try and murder, kill Kyagulanyi Ssentamu. You will know the secret why there are some people who don't usually talk. Babeerayo nga basirise. You will know the secret why the Red Sea. Look from the history why the Red Sea was named the Red Sea. You will get to know. Nze ebigambo byange soogera bingi kuba mututemulidde abantu baffe bangi ne tusirika abaana abato abattibwa abali prominent, abantu abakulu abali prominent, abantu ab'enjawulo, business people. We have all the history of so many. Kati we mulowooza nti wa professionals in killing, please, it may not be me, but there are people there behind you who are watching you and your families. You are not safe too. Thank you. Ebigambo mubiwulidde era twagala okubategeeza nti kino ekyajja tekikyadda mabega. Museveni bw'aba alowooza nti okutiisatiisa abantu, bw'aba alowooza nti okutta abantu, bw'aba alowooza nti okusiba abantu, kigenda kutiisa bannayuganda balekeraawo okumulwakanya, balekeraawo okwagala okumuggyako. Ekyo yeerimba kiri too late. Kiri too late Museveni, kiri too late gwe ne bayekera banno. Mulekeraawo okubuzaabuza, mulekeraawo okutta abantu, mulekeraawo okutiisatiisa abantu. Kino tekikyadda mabega. As a matter of fact, ku bantu Museveni be waakatta, singa bannayuganda twali baakutya, singa twatyadda. Ku bantu Museveni be yaakasiba, singa bannayuganda twali baakutya oba olutalo olw'okwagala okuggyako, singa twali baakuluvaako, singa twaluvaako dda. Ku bantu be mwakawamba, singa twakoowa dda, singa twapoowa dda. Naye mulaba muwamba, tusonga mbere. Musiba, tusonga mbere. Mutta, tusonga mbere. Kitegeeza nti kino sikyakugwa paka ng'obuwanguzi tubufunye. So n'olwekyo
bwe muba mulowooza nti bino ebyokutiisatiisa abantu n'okwagala okuteekawo embeera it is going to scare people, you are wasting your time. Museveni, you are not the first dictator who has existed in this world. We have seen worse dictators than you. We have seen people, dictators that had money, that had arms, that had everything under the sun, but they eventually all fell. We have seen Mussolini, we have seen Adolf Hitler, we have seen Gaddafi, we have seen Hosni Mubarak, we have seen Omar Bashir, we have seen Yahya Jammeh, we have seen all these worst dictators and evil, who have been more evil than even you, but they all eventually fell. So therefore, Museveni, tukusindikira okuwoninga. Luno olutalo olw'okulwanyisa terugenda kukoma. Tugenda kupowa. Bwe muba muli bagezi. Mukwate entebe y'abantu. Mukwate eggwanga lyaffe mulitudize. Tetugenda kulekeraawo kubanja ggwanga lyaffe. Tugenda kozesa amakubo gonna awo kusobola okubeera nga tweddiza eggwanga lyaffe. Museveni bwe yali mu nsiko mu 1985 omuzungu yamubuuza nti lwaki osazeewo okukozesa amakubo agalina ekkubo erya violence n'olekawo amakubo agasobola okuvaamu enkyukakyuka y'emirembe, n'agamba nti if you have got a government which has blocked all channels of peaceful change, what do you expect? Except to give up and surrender ourselves to slavery, and we couldn't do that. Olwaleero kyekintu kyekimu Museveni kyokoze, amakubo gonna agasobola okuvaamu enkyukakyuka y'emirembe ogazibye. Ekkubo eryakalulu olizibye, ekkubo erya palamenti olizibye, term limit ozigyewo, age limit ozigyewo, okulonda bwe kubaawo akalulu bakabbe. Gwe kenyini ovaana ogamba even if you dance 24 hours a day, if the NRM has decided that you have not won, you are wasting your time. As if it is not up to the will of the people, it is up to the will of NRM. Semateeka kinaganya bulungi to all power in the state emanates from the people who shall be governed through their will and consent. Amaanyi gonna mu ggwanga gava mu bantu era abantu bajja kufugibwanga mu ngeri gyagala bafugibwemu nga bakkiriza. Naye olwaleero we are not being governed the way we want to be governed. We are not being governed according to our will. We are being governed against our will, and we shall fight until we put in government. We put in place a government that will govern Uganda according to their will and consent. You should know they wanted to murder Kyagulanyi in Luweero. They wanted to murder Kyagulanyi in Kabale. They wanted to murder Kyagulanyi in Mpigi. Don't think you have failed in all your missions. Tulina omusaayi nga namwe bwe mugulina. Tulina obwongo nga namwe bwe muli, ate obwaffe bwanjawulo nnyo. Tetulowoozangako ffe kubatemula oba okulowooleza mu systems ezo nti otemule muganda wo mukwano gwo. We know that. But if you think nti your game is to finish off all Ugandans, nti onaatemulwe nga banansi basirike, onaatemulwe nga bemuwa ssente mubawe, onaatemulwe nga ab'ebibozibozi babiteekewo, your time is over. Naye ono yagenda okuba asembayo bwe muba muleeta ennanka, mumanye why the Red Sea. I insist this. You will know why the Red Sea is called the Red Sea. Better kill him. Because too many projects abantu ambagamba, they better deal with the dead Kyagulanyi than a living Kyagulanyi. Because Kyagulanyi atudde mu program ey'okutwala region yeno yonna e Africa. Because for us, we are not killers. We don't believe in killing. Why should you believe that killing our people, our Ugandan, is the only way to go? Kubanga kino tukibagamba, you will regret. Akatika ekibiri tikabeera kamu akakuma ekibira. N'obuti bwonna obubadde mu kibira obuwanvu, obumpi, obukima, obukere, n'obufuddu, n'obuki obubeera mu kibira bwonna, they don't survive. If someone deceived you that all your programs can only last as long as you kill, you murder Kyagulanyi Center with His Excellence, please better go and revise your mission. Otherwise, Ugandans are watching. We may not be having guns now. You watch us. These are empty hands. Don't panic. We don't have guns, but we have the power over the people. Don't panic. We only have this power over the people. The power of the people is supreme. Including people power is stronger than people in power. Including those whom you are sitting with at the table. They are our comrades. Don't think they will just wake up one day
and then praise you because so many Ugandans have been killed mysteriously. Ebyo byebyange bwoba olina engala bigikozese. Thank you. In Nigeria they have a saying that a stubborn fly follows the corpse. The people power. To the grave. People power. Our power. Our power. People power. For God and our country. Amen. Salute. Obubaka mbufunye ebigambo byebyo bya Lutamaguzi Kasembyeyo mugezeeko mukwate ku president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mujja kukiwulira kijja kubatuulamu mujja kajjuutuka mujja kwevuma lwaki mwakikoze mujja kunoonya wamuyita nga temulabawo mujja kunoonya gye mudda nga temulabawo mukoze enkwe nnyingi okulaba nga mutta n'okusaanyawo president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga mulinga abalowooza nti mumuli ba kitalo nnyo naye oyo omumukwatirako omukolera ekikyamu kyonna mujja kubyejjusa mu nnaku lumu nga mwakakikola mujja kwejjusa lwaki mwakikoze bwe mutyo mujja kwejjusa lwaki mwasazewo okirowoozaako n'okirowoozaako obulowooza lwe mujja okumanya nti bannayuganda baakoowa bannayuganda bakoowu bannayuganda beetamwatamwa dda bannayuganda emitima gyadankana mujja kakasa mujja kubyevuma ate nga tebikyadda mabega n'olwekyo mubikole nga mubikola mukimanyi nti bannayuganda beekyawa era baagala nsi yaabwe taleka sitamukwata ku Kyagulanyi bwe kimu kijja kukyuka mukirabeko bulabi nga mumukutte bukwasa ekibaawo kati ate mugeze mumujje mu bulamu obw'ensi mujja kumanya Uganda kyeki mujja kufuluma Uganda eno nga temutegedde nayo muyise emmundu mujja zireka wansi kimwe mujja kirekawo byogaga bimubyo mujja birekaawo nga mwewuunya bannayuganda engeri gyabafulumiza mu ggwanga Uganda ate nga kigenda kuba very soon gwelindirira just watch the space ogenda kukirabako ate mukyejjuse lwaki mwakikoze era mwejjuse oyo yakireeta mu meeting n'akibagamba n'akibaguza nti kale singa sitwakigula tetwandiresewo bya bugagga byaffe tetwandifiiriddwa bulamu kuba Uganda eno nzibumu bwemuba mukyabiyita byamannyo weno kale bannayuganda mwenna baliko mbebaza mwe bali kubaako naye tumanye tulina obuvunaanyizibwa bunene omulimu munene gwe tulina okuggusa ate nga ffe tulina okuggusa teriyo mulala n'olwekyo tulina obubikola nga tubikola ku lwa Uganda yaffe ku lw'ensi yaffe ku lw'obulungi bw'ensi eno tusobole okuzimba ensi ennungi Uganda ennungi nga tuneeyagalira n'abanaffe mwe balyeyagalira mbaagala nnyo Omukama nsaba bankuumire mweraba